olutindo lunzikalizza bulungi nze musajja wa Kabaka abirimu Matovu Munnakalungu Munnabuddu wasiza otya ssebo n'ennyabo. Mukama yeebazibwe gwayazisa obulamu obulungi era abukuumire abayita mu kusoomoozebwa kulwaza kufiirwa twegayirire Kabamba ggulu embeera yagibayiseemu. Ali ku BBS Tefayina olutindo lunteeseteese ne lunnyonga ku nteekateeka z'ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya rediyo y'obujjajja CBS FM. Buli mwaka CBS rediyo y'Obwakabaka, rediyo ya Ssaabasajja Kabaka eba n'enteekateeka ate wansi wa CBS anti eriyo ebitongole ebirala ng'ekisinze ennyo okukulaakulanya abantu ba Beene okwetoloola Buganda eno n'ebweru wa Buganda ekya CBS Pewosa. Kikola enteekateeka ennungi nekituteekerateekera omwoleso. Abantu abo abakulaakulanye ne babaako bye boolesa ate ne babigabana n'abantu abalala. Wamma ggwe ebigambo ne bitambula bulungi ne tubeera awo mu federo yaffe ey'ebyenfuna ate nga ffe ffennyini ffe tuwaŋŋana amagezi. Wenjogerera enteekateeka oyinza okuga nti ziggiddwako engalo ennaku z'omwezi nga 4 okutuuka ogw'omwenda ffenna tutunudde wamu wa Pookino okusaza e Buddu gwe omwoleso CBS Pewosa. Ensonga ezo bwe naziwulidde ninga nti ye abateesiteesi baliwa bongere okuttaanya tugende mu wiikendi ng'ensonga tuzitegedde. Mu studios muno ndina omukyala wa Kabaka yeddira Nkerebwe, munnamawulire omutendeke, musomesa ate muzadde, n'ensonga z'Obwakabaka zibeeramu nnyo era azigoberera. Kaakati ate bwe yayingidde mu nteekateeka eza CBS gunaabulwa omukombi. Gwe ndi naye wano ye maama wange Anamali Nattabi. Ndi naye wano mu studios. Tatambudde yekka agaye nti kaŋŋende n'omusawo omulimisa ow'ebisolo Dr. Ivan Kisaakye okuva mu Farmers Center wano ekibuye. Alyose nno n'amundeetera kubanga kibuye Farmers Center mbadde njiwulira nnyo. Naye kale kabasooke bababuuzeeko ate tulabe. Mirembe. Mirembe. Katonda yeebale. Amiina. Nsanyusa okubeera nate wewa ku Terefayina eyaffe. Nze Anne-Marie Nattabi nvudde mu CBS Pewosa. Yes. Nsindika njake eteekateeka omwoleso ogw'ebyobulimi n'obulunzi ng'omwanjuzi bw'ayogedde. Nsanyusa nnyo okubeera wano era katuwaye. Wewa. Kozi kati oli mukwanaganya mwogezi wa nteekateeka. Byonna wamu lwa nsonga nti toyinza kwogerera ky'otakwanaganya. Coordinating okwanaganya ky'otegeera ng'osobola okukyogerako. Era bye bikuleese wano. Weewaawo. Omusawo Sebo wali ozzeeko wano embuga wano. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku TV BBS Tefayina. Yes, owulira otya ey'Obwakabaka bwa Buganda. Owulira otya muli? Okuwulira ompulira obulungi obutagambika. Tafalira mulira we lyagenda. Olw'okubanga byonna ebikwatagana n'Obwakabaka. Yes. Farmers Center Kibuye. Tubyagala nnyo. Weewaawo. Ate era tubyettanira. Oli mulimisa kituufu? Ndi byonna. Oli byonna. Ndi omulimi, ndi omulunzi, ate ndi omukugu mu by'obulunzi. Amanya gange nga bwagambye nze Dr. Ivan Kisaakye ng'ate era nze akulira abakitunzi bonna ku Farmers Center Kibuye. Farmers Center Kibuye kitongole kyatandikibwawo abalunzi n'abalimi okubeera nga kidduukirira omulanga kubanga bw'obanga oweereza abalimi ng'abalunzi oyetaaga okubeera ng'omanya ebizibu byabwe ebibatawaanya. Kibuye mugazigaza awo makubo mangi agasalaŋŋana. Weebale nnyo. Omuntu atuukawo ati atuusaawo ku round about. Kaakati bw'obakulaba Kibuye n'oyambuka e Makindye otyo nga bw'otunula ku mukono gwo ogwa ddyo mita ziringa 3 pisa police oyita police ne weeyongerayo n'oyita ku Prayer Palace ne weeyongerayo naye ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kutulaba amaka gaffe gagadde ag'abalunzi n'abalimi. Tugiyita entabiro y'abalunzi n'abalimi. Muluddewo twalonkinga nga 4 ogw'omunaana era abajja bangi abalimi n'abalunzi era n'omukyalo ono yali omu ku abo abajja ne banyumirwa. Alunda alima
alima ate alunda tukola naabo twagala yate mmanyi alunda bulungi kubanga mukazi mu katoliki alunda bulungi maama agaffe ebuddu ekusazza n'enteekateeka za CBS tekyali kulonzalonza era teri kuwannaanya kwonna omwoleso ogw'ebyobulimi n'obulunzi ogw'omulungi ogwokusatu gugenda kugibwako engalo ennaku z'omwezi 4 Septemba ye lwokusatu olujja nga bwe tumanyi obulungi ennyo nti essaza Buddu ye ntabiro y'obulimi mu nsi muno mu nsi eno Buganda bw'obanga tokimanyi kiwulire kati nti obulimi n'obulunzi gwe mulimo bannabuddu gwe bakola awatali kutya kwonna so mulanga gwa beene abantu be okuba nga bakola omulimu guno ate baguganyulwemu kirizagaana toyinza kukola kintu kyotafunamu ssente bwekiri ate toyinza kukola kintu nga tofuddeeyo kukyongerako mutindo so egyo gy'emiramwa omwoleso guno kwe gusimbye okulaba nga obulimi n'obulunzi bwongerwako omutindo abantu basobole okuba nga abagukola bagufunamu ebyo ebibagasiza ddala nga basanyufu woviiridde e Buddu ng'enteekateeka eri etya ku ssaza ewa Ppookino wanyirira olw'omwoleso yes kubanga abagenda okwolesa bakimanyi bulungi nti nga lumu ennaku z'omwezi lumu olina okuba nga otuuse gwanaayolesa nga otandise okuteekateeka ekifo kyo omudaala gwo we gunaabeera ng'ate n'ebyokwerinda byakoleddwako ddala bulungi nga ennaku z'omwezi 2 bijja kuba nga tewaliiwo buzibu bwonna nga tumanyi we tuyingirira ne we tufulumira ate nga 3 CBS Pewosa basazeewo omwoleso guno gube nga gugibwako engalo nga abakugu bagenda kubangula bantu nga 3 tetulinze na 4 tewali kuli ate kakati tuba twamaze okuteekayo emidaala nga abantu abolesa bamaze okuteekawo bye boolesa abalimi bataddewo abalunzi bataddewo abatekinologiya bataddewo kakati tewabeerawo ngeri ndala yonna emisomo gye bagirina okutandika kubanga byebimu kyekimu ku kinyusi ekiri mu mwoleso guno okusomesa abantu n'okwongera okubabangula era kyekyo lwaki Farmers Center awo tuli nayo anti era nange ngeze kuba bakugu mu kyo ekisookera ddala Farmers Center Kibuye eyakatwegata ku terefayina omanyi ne ssubu terefayina buli sikonde eyita abantu baga nti katugende kuyabeene mu ddakiika emu Farmers Center nga temunnagenda mu CBS mukola ki ekibuye awo Farmers Center Kibuye mukola biki nga bwe nagambye nti maka g'abalunzi n'abalimi era ojja kujja okusookera ddala ogenda kusangawo ebintu ebikozesebwa ku faamu ebyomulembe ebyomutindo ate tugiyita one stop center nti bw'ojja omulunzi n'omulimi ogenda kusangawo byonna bye weetaaga ku faamu okukozesa eddagala byogenda okuliisa fertilizer ensigo obukoko njogera ekindeke byonna bigenda kubeera wali ekyokubiri twagambye ntusooka kuba balimi n'abalunzi buli mukozi wali mulimi mulunzi kati bw'amaliriza ekyo ate n'abeera nga mukugu twadde ne tusoma ne tukuguuka mu ebyo kaakati bw'ojja wali eri ogenda funa amagezi ag'enjawulo okuva mu bakugu ab'ebirime nga muggyeko okubeera basponsa ba CBS Pewosa nammwe ebuddu gye muli ebuddu tugenda kutandika nagambye nti wakalonkinga nga 4 kati mu mwezi ogujjako guno ogutandika bwe tuva ebuddu mu Powesa nga naffe tulonkinga ekifo kyaffe Masaka timuviirayo kubanga abalimi baffe n'abalunzi baffe bangi abali e Masaka mu Buddu abatubuuza basse kutubuuza bali mu Powesa mujja yeffe mutuerawo ddi ekintu kyaffe ekindi kyetwagala ne tugamba nti Farmers Center ffe tuliko gye bali gye tukola ki kaakati ajja mu CBS Pewosa tutandika ennaku z'omwezi 4 asuubire ki okusookera ddala okubeera ku Farmers Center Kibuye agenda funa omukisa okubeera nga ayogerako n'abakugu
muntu ku muntu. Okusookera ddala ffe wali ku Farmers Center Kibuye osooka ne ujja ne weewandiisa ne Farmers Center ofuuka memba n'ofuuka memba. Bw'omala okufuuka memba ffe tugamba nti ne tufuuka gwe n'otufuukira ekizibu ffe nga ffe tufuba kulaba nga tulabirira ggwe okulaba nga ofunamu tusoosowaza nnyo ekintu kye bayita okufunamu. Kaakati wali we tugenda okubeera ku CBS Pewosa tugenda kubeera nga tujja teekawo akatebo kaffe ng'ojja n'oyogera n'omukugu. Ekyokubiri omunene kyekugamba ku mudaala omunene omwo era tugenda tuteekawo ekifo wogenda emmeeza wootuukira okubeera nga onnyonnyolwa. Ffe kye tusooka okukola kwe kulaba nga tukuwuliriza ne tukulambika ne tukuyigiriza. So mu kuwuliriza okwo mwe tuva okulaba okubuulira enkola yaffe. Njagala nkubuulireko nti abalunzi bangi n'abalimi bajja ne batugamba nga baabikoowa bo tebakyayagala kulima wadde okulunda. Ne tugamba nti Farmers Center ffe kyekituleese tukuwuliriza ntuwulira enkola yaffe. Tulina enkola yaffe ekisookera ddala obeera memba ffe tukulira enkola yaffe. Okusookera ddala oyagala kubeera nga olunda nkoko otandise otya weeteeseteese otya akakuko okajjawa eddagala etufu olijjawa ye bw'otuuka wano okola otya. Ekyokubiri bwe tutambula naawe teweeraliikirira akatale otogenda kajjawa akatale mukalina akatale Farmers Center ejja kakuwa bye byabagenda ofunamu abagenda okujja ku CBS Pewosa. Weewaawo ajja ku CBS Pewosa atannafuna mudaala omukisa gukyaliwo ennaku nga ziwedde tugenda na mu weekend. Ate njagala n'okwongera ntegeeze abalaba terefayina n'abanayolesa n'abantu babene nti kiri nsindikanjake CBS Pewosa nsindikanjake awo mwe muli omwoleso. Kakati anaafunamu ombuuziza nti abantu bakyewandiisa ye abantu afunye ekinyegenyege n'ayaka. Bw'obanga oli mu bitundu ebiriraanye ebiri mu Kyaddondo Busiro Kyaggwe ojja kujja eno ku Masengere weewandiise ofiisi ya CBS Pewosa nsindikanjake eri ku Masengere wano otuuka ku reception ya CBS awo weewali ofiisi ojje okole ki weewandiise. Omudaala gukyaliwo ebifo bikyaliwo oleete oyolese kubanga oli agamba nti atunda ayolesa yamazaawa yeri embuga ya Kabaka nayo mbuga yabeene kati abantu onoobakomako nga bafunye ekinyegenyege naye ate bw'otajje nga lumu oba otataganya kubanga nga lumu tugamba nti nga lumu awo abantu baba batandise okuteekayo naye kiba kirungi n'oteekateeka ng'obudde bukyaliwo era nga bukyali kubanga bw'otuuka mangu naawe kikuwa enteekateeka ennungi tobeera masannyalaze gavaawa byonna byonna oba obimanyi bulungi. So ekifo kikyaliwo ekyokujja okwewandiisa gw'ayagala okwolesa n'ebintu ebirala bingi mu ebiri ebyokusanyuka bibeerawo kubanga abantu babeene tukimanyi ab'ebudde otumanyi n'akajanja kaffe kale bwe basanyuka bwe bamala okusoma n'okuyiga ne bafuna kasente bakalyako ab'ebudde bwe tutyo so ebyo byonna enteekateeka mu mwoleso ogwa CBS Pewosa nsindikanjake mu ebudde ogw'ebyobulimi n'obulunzi mu ebiri naye teweerabira nti nkugambye ebya security ebyokwerinda biri gguluggulu era tobeeramu okutya kwonna nti bwe naaba ntaddewo ebintu byange ne tuvaawo ng'olunaku lugaddewo olusooka bye natadde mu mudaala gwange abantu security nnungi era ekoleddwako bulungi nnyo era nga lumu kugambye nga lumu Sebutemba ekisookerwako be bantu abagenda okwolesa okuba nga bateekayo emidaala gyabwe nga ssatu nkugambye nga lumu security ejja kubeekolwako era ng'etegekeddwa olwa nga ssatu ekifo kirina okuba nga kimaze okutegekebwa n'okulungiwa nti abajja mu mwoleso ng'emidaala giyimiridde so nga nnya emisomo giba gitandika mu mwoleso emisomo gigenda kutandika ku ssuubi kwongera essuubi okwagazisa abantu okwenyigira mu bulimi bw'emmwanyi ate nga ttaano olwokuna emisomo ku nkozesa y'ettaka okusobola okulwanyisa obwavu n'enjala. Kaakati ku lwokutaano lunaku lw'abakungu okulambula abakungu
bagenda kulambula emidaala gy'aboolesi. Kaakati ku Lwokutaano abakungu obwo nga bagenze tudigidde. Tulye ku ssente. Naku zino mugamba paka kuwulira bubi naye odigidda kusanyuka kuwulira bulungi. So nga 7 ku Lwomukaaga PEWOSA special n'okukuuma obugagga. Tukuuma butya omala okukola yeterekera byonna okola yeterekera otya olya kivubi oba oteekako olya nkuba ejja oba baana balikoleezaawo mubitabuddemu ennaku ze naye nga ebyo bye kati nga 7 ngambye nti special okukuuma obugagga ate ku Lwomukaaga tujja kuba tekinnaba kuggwa gakyali mabaga. Ebyo byonna binonoga ebikutegekeddwa tetwagala byonna kubirambulula wano. Jangu bwakugamba nti gakyali mabaga mu nsindikanjake mu mwoleso ategeeza ki ng'ojja mu mwoleso. 15,000 bw'oba toli mwolesi okuyingira. Sente za bulijjo abantu abanoze kamwanyi omala okugira akamwanyi ko okayina bulungi akasente kawezeemu nga ogaana kujja ku 15,000 ate nga ogenda kuvaayo nga oli full package. Nzize ne mu Ninkini tusobola okuba out mu PEWOSA. Mu Ninkini yani mukwano gwange tusobola okuba out mu PEWOSA ebyensanyusa akawungeezi omuziki ebyokulya byonna bye mwagala okubasanyusa byonna CBS PEWOSA nsindikanjake ebimanyi nti mubyagala bwe tumala okukola bwe tumala okusoma ate okwewummuzaamu ekyo layisi weewaawo. Dr. Kisaaki. Yes, Sebo. Ki bannayuganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka kye babasuubira mu mwoleso guno ku ssaza Buddo okutandika nga nnya? Okusookera ddala Farmers Center Kibuye twegasse wamu ne CBS PEWOSA okulaba nga tutuukirira oba nga tuweereza omulimi n'omulunzi. Okusookera ddala tugenda kubeeramu ku abo abagenda okusomesa abalimi n'abalunzi. Okusookera ddala ffe tulina obukugu mu bulimi n'obulunzi ekisookera ddala. Ekyokubiri ffe aba Farmers Center tugenda kubeera nga twolesa era ng'oggyeko kuba basponsa nammwe era mugenda kwolesa nga twolesa ebintu byonna bye tukola wali ku Farmers Center. Ekisookera ddala omuntu yenna bw'anajja kikyagenda osuubira agenda kusangawo abakugu agenda kufuna ebyo ebituufu ddagala ki yayinza okukozesa ku faamu ye ate tugenda muwa bugwi tugenda sooka mumusomesa awo ayina ebizibu byonna ayagala oyiga okulunda ayina ekintu kyonna ayagala oyiga okulima oyagala kulima mmwanyi oyagala kulima kasooli akutawaanya obuwuka butawala nnyo tawaanya kasooli kuno busaanyi ate tugenda mu sizoni jangu ku Farmers Center omanye eddagala kiri otagenda kati nja kuwako ekyokulabirako waliwo omulimi alina ekazi nyingi naye yagenda n'agula eddagala eri omuddo nga fu n'ateekamu sente ze nnyingi n'afuuyira nesigala nga limutunuulira bwe liti ng'omuddo gumutunuulira. Njagala kubuulira ebintu ebyo tubiwulira mu balunzi baffe mu balimi baffe bituluma era Farmers Center gwe mulamu gutambulirako. So tugenda balaga bajjawa eddagala ettuufu era balikozesa batya era batambula batya ne Farmers Center. Bagenda funa omukisa okubeera nga beewandiisa ate tutambule nabo. Omwogezi w'omwoleso era omukwanaganya emisomo gino ntoolayo akasente. Akasente kajja kubaawo eri oyo agenda okuyingira mu musomo ogwo. Nsasudde wali 5 ezo neetaaya ezo yingira wonna olabe naye okugenda okuyingira mu kusoma mu weema wali ey'omusomo amagezi bagagula kituufu value tekuweebwa buweebwa olina okuba nga olina omutemwa gw'ojja okuteekayo era anajja okugenda mu musomo ajja kusasulira wali eri ku musomo gwo ogw'enjawulo kwolwo olunakubanga bw'oba onaasoma emmwanyi olunaku lubaawo bw'oba onaasoma ku ngeri gy'okuuma obugagga n'essente n'ebyokoze bwebiri so osasulira omusomo ogwo. Dr. Kisaaki nsigaze eddakiika emu n'ekitundu nkuwaako sekendi 4 kiki ogamba bannayuganda ku lwa Farmers Center Kibuye oluvannyuma ani asibule? Kwa Farmers Center Kibuye njagala okutegeeza abatuwuliriza bonna nti
farmer center ng'ogyeko okulabirira omulunzi n'omulimi n'okutambula naye ate n'abalimi n'abalunzi batawanyizibwa nnyo ebintu ng'emmese, ensiri, emisota, obuwundo. Ku farmer center wali ekibuye ogenda okujja, njagala okuddamu okubategeeza bwe baku roundabout y'ekibuye ng'oyambuka emakindye mita nga 3 ku mukono ogwa ddyo ogenda okusanga entabiro y'abalimi n'abalunzi. Obufunze ddala njagala kwebaza abanywanyi b'omukago be tuli nabo mu nteekateeka ey'omwoleso guno. Tulina Bank of Uganda, Uganda Revenue Authority, Insurance Regulatory Authority, National Drug Authority, Simba Automotive, Sanga Vet, BBS Telefina eyaffe bannaffe bano aba Farmers Center, Naro ne NADS. Be batalekeko abo olwaleero maama nja kuzza njakoma nja kudda bino ebintu byammwe ate byaffe nja kusanyuka. Abange kambeerekereza abakulu bano okuva mu teekateeka za CBS Pewosa Nsindikanjake bajja kudda nkwagaliza akaseera akalungi kambafulumya amasengera ate nkomewo tovaawo nkomawo. Ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka City ekikulaakulana ku sipiidi eya yiriyiri nate mwamutegekeddwa omwoleso kuula amalungi ogwa CBS Pewosa Nsindikanjake ogw'okuzengulwa ebyobulimi n'ebyobulunzi. Omwoleso gwakuyigiriza buli mulimi, omulunzi n'abalala enkola y'emirimu ey'omulembe ereeta amagoba n'okugattako omutindo wamu n'okubalaga obutale obulungi naki kye bwetaaga. Omwoleso gwa CBS Pewosa gutandika nga 4 okutuuka nga 9 ogw'omwenda 2024 ku ssaza e Masaka. Ngozebwa okukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ne Uganda. Temusubwa omwoleso guno anti ebyokuyiga ntoko saako n'okwewummuzaamu eri abakulu n'abato. Ebyokulya n'ebyokunywa tomooni omuli ne kakaawa kaffe kali kakawoomera ak'ebuddu. Endongosa lubwatuka ebisanyusa abato n'emizannyo gyabwe byakweroboza wayagala wagenda. Mulimu n'akatale k'ebirime ebyakakungulwa, endokwa, ensigo n'ebirala bingi. Tosubwa omwoleso gwa CBS Pewosa Nsindikanjake e Masaka ku kitebe ky'essaza Buddu okuva nga 4 okutuuka nga 9 ogw'omwenda 2024. Omwoleso gwa CBS Pewosa guwagiddwa Obwakabaka bwa Buganda, BBS Telefina, Naro, URA, Simba Automotive wamu ne Insurance Regulatory Authority.